I'm really very sad, so annoyed. I'm so scared of what I'm seeing. This man is going to win, yes. 98%. Uri muyimbiriri puzzle lunabe naye oli abuzize kibuzo ono omwana ali ku side chi this man which man oyo gwayogerako agenda bako bakalulu awono nekikulaga nti munange side eyo ebintu tebiringa we tubiraba oba oli yawo byandibanga akatingwa niyo je kali kanji nnyo tuvudde yamawuli amalage tufunye nti mukulu Munyagwa akwatiddwa nsonga kirwa kyakwatiddwa jukira bali mu campaign banoonya bululu era nga batalaga bitunde by'eggwanga ebyenjawulo leko naalutuwe amawulire agakagwawo omukulu Mubaraka Munyagwa abadde azungira mu palisa nga ku nguudo ze batamugambye kuyitirako era wetwogerera saawa zino mukwate wajjo ali mu kukomera saawa zino Mubaraka Munyagwa tozungira mu makubo ge batakuwadde nti yitirako olaba wano President Museveni abeeri najja n'alandinga wali n'alinnya emmotoka ye n'ayitira ku makubo amatuufu ge baamulekera okuyitirako n'atuuka ku venue gwani kaba kukwata okiwulire President Museveni awangale 2026 tugenda muwakalu tuvuddeyo Shamimu Malende bali luno ne Kapere era balabiddwako munange nga beemenya Kapere n'atukakasa nti yoyo wagenda kuzza ku Mama Trump simanyi oba Mama Trump binana bitwala bulungi tuyinza okulaba wano ekikonde mutwala wa Mama Trump bakiriza ensonga tugimaliriza nga buli kimu kiggwa Shamimu Malende mwena muteeka ku Mama Trump eyo ye mukyala yekka gwe tulina okulonda mu kibuga Kampala woman. Kapere waffe amanyi nnyo okutusanyusamuko naye nga byonna bigenda mu maaso bantu bange eno Sseggona akyawanda muliro era ng'agamba nti munnange ennaku ze nayogerako n'abafu era mu bafu bano agamba nti eba nkyogere ntya kwegamba okumumma kaadi kimwogezeza ebigambo bingi era ne kakati ndowooza mu bwongo bwe bambi tanakiikiriza nti tebaamuwa kaadi ate ne bagiwa Walukaga anyi kafulumye ennaku ezo ng'ayimiridde n'Ensibambi ne Profesa Nsibambi naye mukubeemu akafaananyi nga Nsibambi azuukidde Mayanja azuukidde Samson Kiseka azuukidde Samu Njuba azuukidde Samu Ssebagereka azuukidde Abe Kafumbe Mukasa azuukidde ne basanga ng'omubaka w'e Busiro yetyetye bano benda batyetye lwakiri moja mubagamba mutya si ebyo ebikwatisa emizimu emigo ne gitukuba abooluganda njagala naawe olonda omuntu nga bw'omwanjula akuweesa ekitiibwa abigenda mu maaso nga tutunuulira ebitambula mu ggwanga Uganda yase tulina abantu abamasheka abasalawo ne ba fathers abasalawo ne bagamba nti waawo nti ye kintu omukulu Bobi Wine kyakola bamulabamu essuubi era bano bagambye nti tuwalampye abantu bangi nti naye wali ompuliddeko nga mpalampa oyo Kyagulanyi w'emyaka 10 emabega si ono omwami wa buvunaanyizibwa muvenako musajja Allah gwe yaleese nze nga mpalampa mwali mumpuliddeko nga muwalampa oyo ffe tumanyi okubala ffenna tugumira muli kyamaanyi gaaki tig'abantu nga tutambula. I want to congratulate Honorable Kyagulanyi for being so patriotic. A new Uganda tuleme kulooza nti project ya Bobi Wine naye project ya Katonda olw'ensonga nti Uganda erina okuzzibwa obujja abali wano nga muli ba Kyagulanyi kati mukube engalo ku lulwe deputy mulekeraawo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform tubaaniriza nnyo oza sandibadde wano leero singa Bobi Wine yalabika okubeera mu video zange Bobi kyanyanjula nnyo ate eno so oyo aba muganda wange noli yafuna ebizibu aliwo yali bava ku church mukyala we Bobi so his family okusembyayo okwaniriza owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu
Saturday mwekiro nenfuna essimu nga nagenda ogikwata saawa zaali 6 ng'era ye Bobby akubye agambye Musumba njagala kunsabirako. Ate omubanda bwe yajja okusaba twamubuuza kiki kyoyagala n'agamba ayagala genda Ntebe mu Ntebe. Ndowooza nti Oweekitiibwa Bobi Wine yennyini yayimba akayimba nti obululu tebutwawula. Allah nga yakutadde abaakutadde. Omwana yagambye abango babakongojja ate yafubutusa abiri. Tebayita okukongojja okimanyi. Yava mu nnyimba eyo simanya yoyo. Nagambye abango babakongojja. Tafuuse ekirala. Tafuuse yasooka kweyita pulezidenti nga balinga asaaga. Kaakati ayagalira ddala kifo. Ate Katonda alina ebinene. Mukama yampa. Naye wali oli yagamba nti kyalenga. Nkomekereza mbagamba nti bannange twegatte ffenna tube wamu tulonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tugende tumutikinge n'abadde talonda genda kale ogijjeyo genda olaba omulwadde genda olaba ani obulwadde obwo omugambe nti jangu nkuweeke tikinga waneeno otambule ogende mu buliri bwe tunaalonda ekyo enkyukakyuka ijja kujja nga tetulwanyi tebaba tutte mu nsiko tebaba tutte simanya kugenda kuyekera wabula nga muli wano mulooza akalulu akali fair and free Allah jakatwa oyo ye munene wama dhalika ala Allahi yasir maaso ga Allah teriyo kinene saba Allah wakitiibwa atuwe enkyukakyuka ennungi n'obumu wamu n'obukwata empola Allahumma amin. Abwe bamu ku bannaddiini be tulina wanene abakkiriza mu mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu nti munnange byakola oba oliyawo nti singa teyajja nebitulabako kati oluusi tetwandibadde tukola ki. Waliwo embeera gye yateekawo bafoose egezezaako okubanga ekola ki nga eteekawo embeera at least Abannayuganda ne babaako ekyenji gye batuukakoko. Byonna nga bigenda mu maaso nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo eyasulabyeko omukulu Bruno K ne mwana we oba mujjukira omwana ono omwana wa Debola Dolo ono abeerangirako ebisongoovu simanyi kasana kulyako ko inagamba gundi wemwe mwana waabwe akuze. I don't know what's over me. I'm overthinking everything. At times it feels like nobody can understand the way I feel. Cause I am fucked up totally. I don't know how to keep company, so I've been drinking cognac. I've been drinking too many shots of cognac. One for the belly, another for the broken heart. 3 for addiction, 4 so I don't go back. Looking for somebody with me, wash my shoulders. Kibebe kikyo kiraba bambi kikuze byano bya Bruno bambi birabika bulungi abaana be bonna abetumanyiko bonna balabika bulungi era bambi babalabiridde bulungi nnyo ddala. Mujjukira bulungi omwami yasasuza ab'Emityana piki bannange omwami ono yayogera abantu abo amafuukule mbu yabagulira piki naye ne bamumma akalulu avuddeyo ne yeetonda. Emu yabalemera okumala ebbanga musonde 2 nawulidde oduumira basole nga buli omu yeekwata mu nnyindo musonde piki yange abasiramu b'Emityana sijja kukimenyawo. A few moments later. Nagwe nasobya kandi ndi muntu ate nga sijja kumutobera mutima gwange. Nange olwaleero wano wensinzidde ab'Emityana mbasonyiye nali nabanyumira amakolinira byonna gye ŋŋenda. Tuliwo mpolampola kubanga tukutuusaako byonna ebitambula ebigenda mu maaso waneeno mu ggwanga Uganda. Essaawa eno wetwogera waliwo amaliro agatambula nti Namyalo bamugobye mu kampeyini za NRM. Kyazze kitya bibe bwe baatuuse wano bwe beetakisa ne bamugamba kyokozeeko kimala. Katukwate Secretary General ne Secretariat be baba bakwata akalulu kano. Ajja n'abagamba nga kijja kitya. Bw'oba oyagala bwe kijja tuula waawo ogenda kukiraba. Hadija Namyalo ne bamugamba ogenda kukuuma kalulu. Leka kampeyini etambule kyokozeeko kimala.
Alija namyo naga. Nti anyumiza gwe akowa. Kati nkuwa olutalo luli mu NRM munda, olutalo luli munda mu NRM. Eno biraba bitambule abantu bakuba amazina naye ngena abantu amaziga bakaaba. Engumi esekera mu kikonde. Twadongo ali waggulu bwati. Amugamba ko gwagamba Fuluma. Twadonga agamba ayogera ku Fuluma abantu bali munda wali babba sente onazijjeno tambula fe tuli kubanga tubatusaka amawulira genjawulo yasatula butoze kalira nywera ninga byonna bigenda mu maaso. Bana Uganda tulina ebizibu bingi ebitunyiga. Ono yavudde ne yekokola bananga ba UCADL bana aba ekitongole ekyasikira umeme jukira umeme yakivaamu bano aba UCDL ne bayingirawo naye omwana agambye nti no ate nga si yeyeka tusooke tumuwulirize tulabe kyayogera. Vidiyo eno njikoze essaawa 14:43. Ekiro kyonna muwanga abadde akaaba nga ne wamuluma nga sinza nakulabawo kubanga tetulina masannyalaze. Nnaku 3 tekuli masannyalaze. Era essimu ngireese nenkyagingirako mu mmotoka nensobola okulaba ddala ngamba wamuluma. Nze ni baker and a commercial baker. Era business yange. It's the only source of income that I have. Your mama, your tata, your school fees, your medical care, your mmere y'abaana bange. Era gwe mulimu. Ne here comes UDCL. Abantu abatuguza commercial lines very expensively. Era nga batuuka okubanja babanja bakambwe nga sente zaabwe nga babanja sente zaabwe naye ne batuggyako amasannyalaze without notice. Ng'oli mu production you lose a lot of money. Ne batakoma okwo ne batafaayo nti bagazzeeko. Kati ennaku 3 I am not producing. And I lost everything that I had produced that day, the cut of power. Bantu mwe aba UDCL mutwagaza ki? Lwaki musiga obukyayi mu mitima gyaffe? Lwaki musiga obukyayi, a lot of hatred and reach for our country and you guys? Sometimes you even wish osanga ekimeruka kya UDCL nga kikutte omuliro nga n'akirimu. Akutto omuli n'ondasobola namuyamba kubanga mutwetamiza. We are feeling a lot of pain. Some of us don't have any other source of income. Some of us, these businesses we have are everything to us. And you never even care. Njoba, when such things happen, when there is such a loss, there is a compensation plan you have that can be put in place. Don't worry, you don't care. All you care is how do we pay your bills? Tuina obulumi ku mitima, tuina loans, tuina school fees, tuina medical bills. Now tutunulide businesses zaffe. If are ruining us, Fabamu, we are already in our future. Timuna mutugamba, which sexual future are you talking about? Already tuli mu future affe. Je muzanyiramu. Nze my business as a baker is everything. On Saturday, I have 2 weddings. I have 2 weddings. I have not baked their cakes. What am I supposed to tell these people that gave me their functions? Enaku Satu, how can you explain this? And I'm on a commercial line.
Je nasasulira sente nyingi okufuna. Je nasasulira a lot of money to have. Banai, where is this country taking us? I mean, Chiwango, Bukerere Road, Chiwango, in the trading center, 3 days no power. And some of us are 100% surviving on production. Natuli kumasanyalaze. Nemutavayo gamanti mutuyambe. Tukubya amasimu, no one is coming to our help. What is happening? No one can explain. Bemba mutubanya mutusindikira messages individually on our lines, on our phones, inti mubanja sente bweziti. Lwaki temujja in our same lines mutugamba tugenda kujjako amasanyalaze, please don't bake, please don't do anything commercial. I may have a little following, a few following on this, on my account, but maybe someone out there can talk to these people. Please, abamukufe tufa tugwao. Mpola mpola, our business are attached to a lot of memories. I'm a single father surviving, trying to survive with these children. Temtweta misansi ya femu aba UDCL. You people, we are cursing you. Tuli obulumi bungi ku mitima. I'm even out of words. But you just know we are feeling a lot of pain. Mututa mutumalao. Wange, yeyo UDCE, twali twamanyira umeme. Twakabanga umeme. Naye kati ate omuntu akugamba nti wakiri umeme. Bannange gana amasanyalaze gadduka oludduka. Notuuka n'okwebuuza nti bannange twaza gwaki. Leero vva ku bino ebyokusharinga. Bamusharinga ne mutandika okwegomba memu. Gwe okozesa gundi. Gweyina gundi. Kino kika. Naye nabo nabalabyeko. Aba bakulu nga nabo bakomplaininga mbu waliwo ababalwanyisa mbu abanene mu gavumenti mbu balwanyisa ekitongole kyabwe mbu baagala kiveewo mbu balina kampuni zaabwe ze baagala kuleeta kati tumanye ekituufu kiriwa naye munnange nno meme we yagenda ne tugamba oli awo kaleko naye ate ogenda okwesa kale wotunulamu olaba nga ate umeme yali beta bantu bange si byangu yadde n'akamu naye nga ebyo byebigenda mu maaso era abantu bakabye ekitongole kino abantu bakabye ekitongole kino naye ate ekyewuunyisa nabo abakulu mu kitongole kino bakaaba bagamba babalwana abanene mu gavumenti babalwana baagala kuteekamu abantu baabwe kati tumanye ekituufu kyekiriwa naye nga amazima gali nti era nga tuvuddeyo nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo ono mukulu Malema Birizi ate yavuddeyo n'ambalira Sekuna wamu ne mukulu Ssemujju Nganda agamba nti agudde mu nkwe zaabwe koffe lutuwe njagala kwogera ku nsonga gyendaba butuyire kale egenda bwetyo erinnya lya democracy ensonga Ssemujju gyasaasaanya ne Segona muwaliwo gurupu y'abantu abeefuula abagezi abagamba mbe balina okuba mu bifo by'obukulembeze beita bayitereki kyo mubaso ate nga balima n'okulimba walokaga yasoma ina senior 6 ayana degree yagifuna kwa UIU kakati bo batekawo kifananyi nti bo abagenda ne basoma bitano bafuwa oluzungu ne bamala musoni bagenda bakola dini banta amongo ne babba obukadde bitano Segula bamukwano obukadde 10 mu motoka tabwinako mayitire abo be bagezi ekintu okibinye ni democracy fabamu abaga democracy tukala n'okugamba ebintu obiri bisano ba mu constitution ya Uganda omuntu yenene omuntu aba alina amagera yesimbewo abantu basalewo bagala muyigirize te bagala muyigirize babanga obosolozo omusolo twewula kwa yasoma n'atasoma bobanga okola national ID twewula kwa yasoma n'atasoma lwaki abantu bokwesimba okufuga atoka oyali n'okubanga yasoma kitegere fawo tuli akati bano Basegula batuza mabega nawo simanyi sijui Bassemujju okulowozesa mbwa ino bawo kirasi y'abantu simanyi efune diguli ejje yeje nti fere bayitereki kyo kibatandire kyo obufere kubanga abo Bassemujju kibategeeza ne bwe mbanga nafuuka loya kati ngaze bwendi walonga sikola bya kifere byabo osiba intereki kyo bagala intereki kyo ngagenda oluzungu ne nanta mongo ba besente ba mwesendeza hijja simanyi nga lawesi ya parliament ne be kifere fere so muwe bananse ekitiibwa banansi bonna benkanakana munansi oba ali luddawa oba atema bikajjo oba avuga takisi oba mulimi
waddemu okujjayo foomu neyesimbawo naye kati abantu basalewo baagala gwe omufu wa luzungu babakona tamanyi tutugaloga paana olina okwamba translator oli ajja atese mu lukyoli atranslate ng'olukyoli alukyuse nti agambye abakyoli baagala kino oli ajja atese mu ludaama abadaama baagala kino era okutuuza simanyi erina okuba nga yasoma Segona yasoma nnyo bamukooyi omuyite yasoma emyaka gyonna akoze ekyo okujja kutufuna obufuzi so batuuka ne balowooza nti palamenti maka gaabwe kati abantu bagaye tukukooye lwaki efuuka nsonga nnyo malako okujeregajega bannansi kyekintu ekitoka kyokwetu saagala kalulu ka fake election sijagala fake election ya Museveni naye amazima gali nti Ssemujju ne Segona you are out of order muve mu nonsense mekerawo muteeke ekitiibwa mu bannansi ababalonziro n'emyaka mungaggawa n'ofe ebina byemufunye tubulaba bannaye fundraising yaffe ku lwobulo egenda mu maaso ku 701 88 ne 787 263 086 Kale kubanga wekumide ku Legit TV 256 tuwerabira kubanga subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde buterevu nja kubanga nkomawo nabyo tova